twaddeyo kozi ku Sunday twakolera hoima ne hoima kumpi wachiti wakeera nojja n'okola laka tokyagala mulimu go owummulamu ko sigwa gutandika bannange bwe tunako ku mpapula ezaawa nga sirinaako yadde siginicha naye nga ate n'otulane ku makira nga sigwa sooka okizo osobola okgenda nogamba kanneeba ontegedde bulungi nze nkumanyi ondi ku mutima musaayimu obula okgenda kakati munnange kati ku Sunday lwe mwali ehoyima twalina roast and rhyme kati munnange ku roast and rhyme Cindy ajja akola ki performingira abantu kati mu kujja okuyimbira abantu kubanga era be baali bamuleesa tulaba ku lubuto ng'alinga alina olubuto ne tugenda ku Google how to make a woman pregnant in 2 days ekyo si kye kyatutwala mugenda kukimayo ki tutunule dates z'abaana mwenga baani kakati tuteekamu Cindy gives birth basooka batuwa date eya May 2023 omwana w'omukulu nedda nnyapo 2023 gwe guwedde yono gwalina baby kakati tuscrollinga tuddeko wansi tukkirire tugenda okulaba nga January 24 2022 yali azadde omulala firstborn wa okuyo kakati ono wabanga wa January 2022 ono nga wa April 2023 kakati bwe tulabanga kyolaba kyendaba nga ekyo kye twalabye kyekyo zibeera zabadde mmeka zabadde 3 ku Sunday zaali 3 ng'ali lubuto ne tugamba nti okuyu you are the man of all seasons ayina season gyabuuka summer winter spring snow byonna era omugambo ne gutambula ku kyalo kuno tugamba nti bannange okuyo wajja omazeeko ebyalema abeera obikoze byonna yajja kiikirira kala tubadde tuggwamu abaana weba firimu ali mukuzanya hard target abaana beesuza abaddugavu tuweddeko ko ye kambazeewo naye bannange naye munaye Cindy yagenze okulanga omugambo ogw'okukyalo kuno gukoze eki gumbuzizaako emirembe avayo n'ayogera n'agamba bannaye waliwo eyamubuuziza yevudde ebbuuzi Cindy anti emoji zeewunye Cindy you mean you're pregnant again? Wahala is everywhere. Omugambo guli buli wamu. Cause Cindy, munange no, I am not pregnant. I still have my baby pouch because I gave birth not so long ago. Kati waisa obanga ki? Nganzenzeyo ku date. Ate tulina ebyokukola. Nganzirayo. Yazaala 2 May 2023 gwali gwa ku 5. Nikuba kugenda mu mwaka. Era omuntu ali ku bwangu era oyitawo. Post ya Cindy egamba ki? Your response. Waliwo wali post gyendabye. All this is fake news and rumors. Rumors are there to take your attention away from the fact that we called it last Sunday at Roast and Rhyme. The success of a woman in this business is hard. A media to admit. Abanene media mugireke kakati gwe tunulira bo wetunuulira. Gwe wetunuulira olabe yo media etandikirewa. Kale kakasa yavuddeyo n'atangaza naye maama Cindy munange wootangaalizza ng'ebituli mu bwongo bingi. Naye maama pochilo n'olubuto olusigalira omukyala nga terunaggwayo. Ke Kabasito. Nedda. Omukyala bw'azaala. Ate zisizaalanga ku kati nkunyumiza. Mbuulira. Naye era ekyo ekinene ennyo okubanga lukyali bwe lutyo nga lugumu kitwala like a week to 2 weeks. Omukyala omwana aba yakavaamu akabuto kasosigala tunoloza temuvuddeemu mwana. Yosigala nga lunene. Ate ne kuba n'abantu abeesaasira akabuto ako nga kakyazimbye mu bwekati. Bane kwefu nga tukola bino namwe mukolo ogwa mutunyeze ku Cindy ku bbato. Batunyeze ku Cindy ku bbato. Pozi yali azadde. Naye Cindy kuno okwekaza kw'olikokko. So noise Cindy ku bbato kino kiveewo. Akabuto ako kenkubulya kabanga akasaka bwekati ngomwana yakavaamu kagenda katowolo ku kampola mpola. Pozi akasaka kaba kamalwa. 1 to 2 weeks.
kati bana bakyala basigaze embuto ennene kisigawo nga kiri fat naye nga kiri kitokubaamu n'amabanga nga kirebera naye ng'okiraba nti lwakuba yazaalako kyekibuto ate be bakyala abatali active sindi abadde akuba show wuyo yagenda mu bbato wuyo yakola ki kano nga waakamala okuzaala mu wiiki oba kaakomawo kasoboka mpozi ekyo naye mungu byagera Museveni akyusizza ebintu kati era singa lubadde nti lubuto naye nga ku bbato terwaliko kale abantu bakedde okudiscussing olubuto lw'omuntu limelight era bwetyo bwegukola gy'emirimu gyaffe kubanga ku bbato terwali lunene bwe lutyo ate yali amaze ozzaala ye ayambala ne bugundi mujjugu ayambala ne bukundisho nakuba bushooti sogobe mumpe kafaananyi ako tulabe pozi embuto nga zakyuseemu waliwo ekifaananyi kye mwade mulina wano yali alukwata bwati wano yali alukwata mu video. But also, Cindy wanted to reveal this ku show. Yadda asobola okwambala ne mutamanya nti ali lubuto. Naye era kali kamimi omwaka w'ak'omunda ke yamyumya oddaako. Kabadde kaagala kuyisaawo ggulire. Ne maama, Prince from Northern Uganda. Kati abaana bano abato baba baddi ku budde. Of course kitegeeza abagwa. Abeerawo. N'ekikola lumu n'okivaamu. N'oli bambi afuna obuzibu teyayonka myaka gye ebiri kuggwako. Aliwa. Oli asooka omwokubiri najja nono ate tannayonka bulungi ne wajja kati. Naye era kale bw'obeera too late. Abaana mukisa. Bw'obeera too late wofunayo gw'onyweza we onyweza we. Abadde ali leeti. Siti tali myaka nga 32. Omwana omukulu wa myaka ng'emeka? 10 gyokka omwana agenda ku university. Muto. Kale tugende n'ekya Diane muto. Kuba kati era Diane naawe osinsimudde musumaali mugondi. Kimutuukiddeko bulungi. Owolereza banno mu ngeri yonna possible. Diane nga twakola badda kukingira mu TV eri mu container. Gwerinda Diane kana afuna omwana w'abandi gwanyweza we. Naye nga kale. Amukunkumulemu abaana. Kati abakazi be bakunkumula abasajja abaana. Okwe wali mukunkumulamu ba. Wana mukunkumulemu ne firimu ze. Naye nga kale bwekibanga kyekyo kyayogedde kale tugende kyayogedde kubanga tulina kitukwatirako soma wana bali batambuza obugambo tuyisaawo just peregasi na clearing air Cindy yagambe tali lubuto so ebirala byonna tubirinde mu katabo ate kinjolo baza katabo kaitani ekisinga obukulu obuto tetukulanga ludda mabega alina mabewunya bibakwatirako wa abadde agenda basa bazabugoye Seza bugoye muyimbi waffe. Ngabo yakola ki ekyali kibakwata ku. Baye bagizina mutandise okusala layini. Olubuto lwa Cindy luina gye olaba olwali hana gotalaba nkolo atukwatako. Olwo lwa Cindy atuli wano. Wali oluyimbo mimbiro yali menga lwa lubuto ne lutabanyumira. Nedda. Kati ate twasinga twateganya nti ali lubuto twaligenze bangi nnyo mu show tutwale ez'obugoyi. Amasindi mukole. Mujjale mwe misa abayimbi okuzaala abaana nga bebaagala. Kale kata otuddewo. Ni fa basasulira school fees abaana baabwe. Mama we sikumire bwana boddia. Era nakyo kyogedde bubi. Zaala abaana bo. Kale kakati soko mpe ku grenade oyo.